we affect and we are affected by the people and the environment. Abantu abakwetoolodde nakugamba nti gwoli kyoli okusinze ddayo otunuulire essimu 5 ze wasembeyo okufuna oziteeke ku average. Yes, woli capacity y'abantu abakubye ku ssimu yo si be bakubye ku ya hamu. Mama kubidde mu kyalo muganda wagamba yeyo capacity yo Idris ali mukebera yeyo capacity yo dayo on average boba wasemye okubiranze soko nzijeko Idris akebera oja kufuna average enfu okitegeera n'abantu abataano abakoze eki kuba ebirowoozo byabwe bw'oveewa Idris n'ogende wagundi byonna era ojja kubyekanga muba mulowooleza nga muli mu miliyoni 1 2 3 4 5 we mukoma obwongo we bugattira ne bugenda ku average tewali wasukkawo tosobola kubanga amasimu gonna g'osembeyo okkubeyo bonna ba billionaires tekisoboka. Ngugambe gendo osabe hamu bwoba mulina ka access lwoli mufunako omugambe empaako ku simu yo kasimu konda kolologo olabe kolologo ogenda okebera gwasembye okubira birungi boda wasembye okubira saluni mujala waka mama mukyalo bagenda kuyomba leero neze nagamba ndi ku reality. I'm very analytical when it comes to life. Negendereza nnyo buli kimu kyonna ekintuukako ne benjogera nabo nsooka kwebuuza how do they affect me. Kibanga nze boona nkubira essimu nti Haji bakaluba njagala onzimbire kasita onkubira munnange Haji gyebale mbadde nno njagala kuzimba naye ndi mwavu ng'omanya ono ndina muntu mukyamu laba atunula ngogamba ono naye ndi muki ndi mwavu kibanga omuwala mugenda kwagala munyumya emboozi yammwe munnange oli otya nanno nansobola empisa ezange nga si nnyangu newakabanga ebirala byonna ne bwanaatiikinga kali kajja kusigala muki kasigala mbwongo ugimalayo situukangako ku Manhattan nenengera nga bakutesegwa nga bagisala omutwe nti nandi tuleme kugwa George William tagwa ne basala kati onjinga wazaki waliwo eyangamba nga ennyumba ogitandika bw'oba ogitandikamu togifukamu mazzi gano agafa ag'okukunkumula wabula kola namba 2 musiru kyo omuntu atuuse ku sitecha yange osobola okungamba ebintu wekito oli n'agamba nti bw'oba otandika kwata oyiweyo omunnyo ogenda kuzimba bisenge 2 abasajja bazimbye skyscrapers jola ozimba bisenge 2 oyiweyo omunnyo mapere eri wali kumunyo n'omutayimbwa ki ekikola kati mulimu ebintu nga byo bijingawaza bujingawaza obuuza nti omunyo gwe gugumya gwe guleeta bite tebina ebintu bye twogera tugenda kulwana n'abantu kuba kaakati we tuli ku kakokoto akakokoto kakwata 15 phase oyogera n'abantu buli kaseera nabadde nsomesa abantu about paradigm shift okukyusa endowooza nembabulya buli we batuuka we bakonya ne baddayo. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year once again. Banyabo ne basebo. Tubagaliza omwaka 2024 ogujjudde ekitiibwa, ogujjudde emirembe, ogujjudde essanyu, ate ogujjudde okukola ennyo, okulaakulana n'obuwanguzi. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga, twogera nsonga ya byanfuna n'embeera zaffe eza bulijjo. Ngeri ki gye tusobola okukyusaamu obulamu bwaffe n'okusinga mu mwaka guno gwe tuyingidde ogwa 2024. Ndine Haji bakaluba munywanyi waffe ddala. Haji, Happy New Year. Ate onyiridde bulala mu lunaku 2 ntono. Haji 2 nangu akwangu omuloge dogote lyakoze omulogote lyakoze omanyi mubabisa weberaawo n'olaba mukama ebirungi byakuwadde n'ogana naye oba abaali bandoga batuula ekiseera obakati gwe ngejje wadde kati bo bagenda ku kirenge ng'osabirira n'ekirala bakyekingako ne balaba ku gwe baloga ne balaba nti lyagwa fulaati ekyo olina okukyebaliza mukama.
ebintu tebibadde byangu, tulina bangi betuziise, tulina bangi abafuniddemu ebizibu, abafuniddemu divorce, be basibye. Kale Mukama Katonda bw'abanga akusuumuusizza, olumu tubanga abagezaako okugamba nti magezi gaffe, naye obuyinza obwenkomeredde busigala gy'ali. Kati bw'otuuka ng'oli mulamu, nga ne mwami batta asobola okukuyimira mu maaso n'akugamba ng'onyirira, ekyo wanika emikono n'omugamba nti nno gwagaba byonna, yongera bwongezi kitambule. Abantu baffe tubeera nabo era bangi bahaji baliyo bakusabira nno bumanyi ne botamanyi ne buli alaba ka video agamba haji kulikayo. Wabula ensi kyenjimanyiimu nti buli lwovaayo n'obaako ne woolaze ddala waggulu ofuna emikwano mingi nnyo egy'obukuusa, naye ate n'ofuna abalaba abaddala. Okay. Ofuna emikwano egy'obukuusa n'ofuna n'abalaba abaddala. Emikwano be bana ababeera mu makwekansaamu. Kuba ebiseera ebisinga era bonna be tuliraanagana tubatera obbayita emikwano naye nga tegiba mikwano. Wabula baba babigendererwa bya byetaago byabwe. Oga nti gundi mukwano gwange gune eyo ensobi tugikola akumanyi era muli mwenna lwa kyetaago kati gwalino kitegeera essaawe kakati gwe bw'osituka ate Mukama bw'akusitula era olina okukimanya nti oba osituse ng'ogenze waggulu kugabana bivumo, kugabana butategeeragana, kubanga okimanyi nti nno ne bwe bambwa ng'eboggola teboggolera muntu ayimiridde era teboggolera motoka eyimiridde. Bw'eba etambula bw'eti ng'etandika okukola ki? Embuyaga naye efuuwa akoze eki? Efuuwa ayimiridde. Kati ebyo olina okubimanya, ogenda kubyekanga buli omu atandika okuweereza ebivumo, atandika okutegeerera, otunuulire n'atalina, otunuulire nga buli omu akuwa amagezi. Olina okuba ng'okola bw'oti, kati gwe walibadde okola bw'oti. Kyonna kye wakozeemu. Nga naye ojula omugamba luli nga wali togampa. Naye olumu obutunula butunuzi, kuba omutuufu oyinza okutunulya omuntu ng'akuwa amagezi nga naye mwennyini g'alina agagete gamumala. Oba naye yeetaaga. Nga yeetaaga n'okusinga ggwe. Ali ku gage g'alinawo agajjulula ag'okuno. Ag'olujjulu. Ayagala kuwa. Kati nno tulina mikwano gyaffe abatambula naffe Haji eyo, era abamu kubo obubaka bwammwe bwe muteekako bannange tubulaba n'ebibuuzo bye muba nabyo tubiraba. Namanda Prose yakwebazizza emirimu ne Aisha n'akwebaza nti weebale gyonna gy'oweereza eri eggwanga. Lilian Namwanje n'aba n'ekibuuzo n'agamba nti Haji Bakaluba, thanks for the educative information. Ekibuuzo kye kigamba nti oyinza muwa amagezi ki nga yo omuntu ali ebweru w'eggwanga ebunaayira, twali twogera ku ssente lwaki okola naye nga zikuyita mu ngalo biki andi abantu abali emitala w'amayanja bafunye emirerembe mingi n'okusinga eri n'eri ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano gyabwe, so nga ayagala omwe ku magezi ndowooza ku ngeri gy'asobola okukola ali mitala w'amayanja ne wano n'akola nga bitambula. Oba tusooka oyo nga bwe tunoonya wano ebirala bye tukwatakwatamu tugende ku kinyusi neme kumwerabira. Abwana batte bagamba nti ensa y'omuntu tugipimanga kusinziira ku bigambo byayogedde, ate naye bw'olabanga omuntu ng'akola ekintu togambanga nti ekyo sisobola kukikola, okutuuka lw'olituuka mu mbeera y'oyo omuntu n'otakikola. Okay? Oyinza okugamba nti nno Haji Bakaluba oyo mubbi, naye bw'abanga yabbye obukadde 5 nga tewali muntu yali akwesizeeko gwe na bukadde 5 n'obuzzaayo, toyogeranga. Oba tolina ky'ogamba ggwanga. Era ebintu byali baddenga 2 oba 3 omuntu bye bamugererako ensaayo. Ekisookera ddala omuntu nga muyala, awako obuntu kavaawo, ogenda okulaba n'akawala ke walabye nga kalungi bwe kati ogenda okukalaba nga amaaso gatandise okukakola ki? Gatandise okamyukirira. Ekiddako omuntu bw'abanga bagiyita emotion of sex,
okwagala kwagala na mwami n'omukyala era abasajja bonna abasinze okukola ebintu ebyamaanyi mu nsi ekyo kyekibasudde ba Bill Cosby bawambako America ne baba nga be bantu ab'amaanyi nga babayita the father of the nation bazanyanga nga n'ebigambo ebibavaamu by'amaanyi byonna gye kyaggwera waliwo ababadde mu Hollywood bonna ba Arakeri okubalaba nga batuuse we bali awo gye biggwera ba Arnold Schwarzenegger ensonga zawe zonna zirimu n'amaliriza omusajja yalina opportunities zonna naye era bwe yaddeeka awo sigalo teyamubuuka ekyo ba Solomon ezo zonna stories zikola eki kabaka Solomon ekiddako sente oba n'ensanga sente tonnazikola ki tebanna bazikwesigisa nti nno kwata sente zino era omuntu gw'okwasa sente gwane Uganda omuntu bw'omukwasa sente aba ayogera bulungi nnyo mu ntandikwa naye aba ayogera bulungi ng'ayagala ozikwata naye kasita azikwata bw'ati oba ebigambo bikyuka bitya oba endowooza ekyuka etya kibanga gwe bw'onaaba n'omusango looya n'akugamba nti omusango guno ngenda guwoleza $1,000,000 nkwegayiridde ne bw'oba ozirina tozisasulanga mu bujjuvu oyinza okuba ng'oli mu kutya kati mu kutya mugambe nti kankuweeko 5 endala tugenda zikola ki tusasula ng'omusango bwe gutambula abo bo baafuuka ebirwawo byerabirwa nti bw'ozimu wano naye musango agenda gukola bw'ati atekeyo empapula bwe kinaayitako emyezi 6 ogenda kuba otandise musumbuwa n'essimu takwata mpozi hearing yaddi kale tujja kugira bwete kakati bakayita ka service fee ka appearance fee atandika okujja okuse kati ze wamuwa for the service nga temukyali mulamwa kakati bwe kibanga abo bonna betutambulira mu sente ze zigenda zibafuula abantu bajjukire nti n'abantu be baleka eno bantu era bwe balaba sente bakola ki bakyuka ensa y'omuntu yanjawulo kati abantu abo ensobi gye bakola kwe kwesiga kuli nti ono muganda wange neyeemalizaamu asigala muntu era kakati abo bonna bakaaba ffe kampani ezaffe zikoze sente wano tufe tetutunda kuzimba tetutunda mataka tutunda bwesigwa byonna betukola n'omulala asobola okukola ki okubikola kati abaana abo obuzibu bwe bafuna bakwata olw'ensonga nti nno tasuubira kuba nti agenda kujja eno n'akwata ssente n'awalabula n'asuulawo naye n'otamanya nti nno enkula y'omutwe yekuwensanira kakati bw'oba oli gy'oli ng'otegedde nti siriiwo noonya bizinensi gy'osobola okukola nga toliiwo bw'eba teriiwo sente zo tezivunda tereka sente Chicho Obama okwata ogenda ozimuweereza agondi genda onkolera kino wane Kampala okutuma omuntu omwesigwa ku bya ssente oba bakutuma omuwala ateeyerusangako kubaana baabo si bangu wane Uganda kakati otambula atakwatangako mu kazigo ng'oli Kampala ng'oli Uganda ng'oli Kampala wano ewasinze okuba wazima otambula ennaku ezira kati ge mazima bwe nga totuganoonya agamba kyontumye mazima ontumye muwala ate akwatangako mu kizigo nti oliko ebyo ebibiri nindaako mpa mu wiiki kakati wano obwo obuzibu abantu babukole ki kati bw'oba oli ebweru sooka otunuulire business gyensobola okukola gwomanyi lwaki ffe twayintayisinga nnyo abantu bagende mu real estate kubanze real estate nagikolangamu naye nagikolangamu kuba tonimba nti nedduuka lye nakugambye enkaago oli yalisasuddaana tonimba nti mwali nga taliimu kubanga kyangu nnyo nze ne neiba bwemba ompe ennamba ye neiba nsobola okwogerako naye bw'oŋŋambye nti temuli muntu n'enkibuuza mulimu ebintu ebitegerekeka naye waliwo bizinensi enzibu abaana bakoze wano saloon oli nannyini business abeera ku reception omwana n'amubba omutwe ng'ali awo babeera nga balina zi restaurant omwana n'akubba essowaani z'emmere ng'okola ki nga wooli olaba nabadde n'emikwano gyange ebiri nga tulina ku dduuka mu kibuga we tuli awo ku kizimbe ekimu ng'aliwo abatunda ice cream maduuka abiri gatunda ice cream kati ono aganze situunda ice cream wa 5 eyali wadde we 5 mutunda 8 kati ngedduuka edaganze we 5 nkuwankuwera na muka paketi bulungi kale ne mugamba nti kati olaba ono atunda owa 8
ne mutufu yali badde watta nezi nesatu azagala kubaza asooka okujja ku ngatanatendeka zaati za mukamawe kali yo bataguzizza tafiibwa kubanga naye ze tazifunye ne mukamawe tazifunye ate n'ekirala mu bizinesi ez'abantu abo abali ebweru nino obuntu bwenna analyzinga okwata wano omwana n'omuteeka mu dduuka okimanyi nti wano e Uganda oteeka omuntu mu dduuka n'omulabanga n'alawensi tagirwanako nnyo emyezi egisooka mukola n'okyamuukirira n'ogenda n'oleeta ebintu naye omwana akuleka n'oteeka mu sitooka owa miliyoni 12 ne mutandika okukola bulungi mu 12 omwo n'atandika okutundiramu owuwe gwe toliiwo kubanza kyenazudde wano e Uganda edduuka oliraba eno erya waggulu eritunda ekiteeteeyi nga kya mitwalo 5 kya mitwalo 10 bw'okkirira eri emmanga kibeera mu mitwalo wano obusuubuzi obutaliimu mateeka obutaliimu bugoberezi kyova olaba kali akantu kange ke nakusomesa ku luli abantu bakayana nnyo bagamba nti nno nze kinkolera lwaki lwansonga nti nno wano tewabeerangawo okubusuubuzi bwa buntu bulamu ate ne mu komenti bakiteekako nti ffe wali tugula ekiteeteeyi kya 10 kya mutwalo gumu n'endeetaano n'ekitunda emitwalo 10 kati mu nsi oba abantu abasoma bizinesi eziri fair tebakikkiriza wakiri yongeramu ekyekigero otuuka mu mbeera ng'okola bubbi okwata fake n'omutundira ku leve yaki ey'okugamba nti eri origino kakati omwana omuteese mu dduuka agenda okutandika okutunda buli lwafunamu bw'ati kagaapu oba aleseewo munne ng'akkirira ennabugabo ng'akkirira wange aleeta ekyemitwalo egi ajja kiteeka mumwo ne kasitoma bw'ajja bw'atandika okwogera naye ayogera amudrivinga ku kikye ng'akitunda 10 ate ezo bizinesi eva nkubulya z'abantu bali bweru gye kiggwera osasulamu emyezi 6 rent ng'edduuka limusasula ekivaamu tetwakoze kati ng'obeera gy'obadde nga ne rent otandika omusasula wano bwe kifaanana ate bangi nnyo abanyumya olwo olugero kati oli sitooka wo wojjira wonna abeerawo naye ng'akutundiramu kaakati buvunaanyizibwa abo noonya bizinesi ki gye nsobola yemanyi nti waki nsobola okuteekamu ssente emyaka 3 gye nnina emitala w'amayanja bwe naddayo nenzigyamu ssente zange kati obuzibu bwenfuna mu bantu kwe kugamba nti Haji aŋŋambe nkole bizinesi ki tuli abantu ku kati billions 8 mu nsi teri muntu afaananya munne kinkomu teri muntu asobola kugamba nti genda okole bizinesi bweti lwansonga nti bwe nakugamba nti nno genda oleeta ebyamasannyalaze mulimu ekyamasanyalaze kye sijja kutegeera lwansonga nti nze sitwalangako obuvunaanyizibwa kusoma bizinesi eyo kati buli bizinesi yonna bw'ebanga omuntu emala ekyetaago ky'omuntu esobola okukola ssente omulala ojja mugaa gwe kyolina nti ndowooza wali badde ogula ettaka bw'anaaligula n'alaba nga ate aliterekedde emyaka 3 okulifunako amagoba ag'obukadde 2 singa nasuubula ali badde noga nusu kati kyetugezaako ffe okuyigiriza abantu ddala mu misomo egifaanana bwe kiti isi individuality kwezuula gwe nga muntu nga nsobola ki mulimu omuntu nga bw'omugamba nti nno genda otunde bino ebintu ebiri artificial bino ebimuli nga newe babeera wano bagamba genda ku dduuka lya gundi bwe baba baagala shooting eyo nga bakugamba genda ewabatte ali ku gundi bwati ne bwati nti emiwendo gye ekisookera ddala misaamusaamu ate yateekawo omwana w'ekyalaani nti bw'oba oyagalamu ka fitting kabeeraawo ku bbeeyi nseko buseko ate bakuwonya n'okuneneŋŋana kw'abatunzi nti kyo bakikolerawo immediately kati gwe ki kyotegeera era okikola otya okuba ng'osukkuluma kubala kyekyokka yusi bino ebintu bye tubadde nabyo tugezaako bugezi kuintayisinga bantu nze nina omuwala akola mu forex bureau naye omuwala oyo alina ekintu yali mugoberezi wange nga nina byengezaako okumuyigiriza naye yaŋŋamba Haji oli bize bw'oba oyagala okubanga ofunye ssente kuba ntegeera waliwo abantu bakuweereza ssente lwaki obonaabona okugenda nomugenda mu banka ate nojjayo ssente ate nozindeetera wano ate nenkola bwe nti naŋŋamba ate ne banka ejja kukuseera naye watya ng'okutta akasente ako n'okatransfaringa ku akawunti yange bw'okatransfaringa ku akawunti yange nsobola okukakuleetera wooli
Nenga watya singa bonna ba supplier bo oba mpadde n'obagamba n'oba encouraging bafune accounts. Eddakiika ze yayogera nange yampa byonna ebibadde nga nvuga emmotoka ne ngenda mu kibuga ne ntuula mu layini ne ntandika okugyayo ssente ne ngenda nsasule. Byonna n'abigondeza mu conversation egi nti kwata ssente zinteekera okwange. Kakati nze wendi wano ku Forex Bureau nkola ne mobile money. Gwe bw'oziteekako mpa buwi nti oyagala kusasula ani ng'atandika kaca nga kiggwa aweereza ngenda okwezuula nga mpadde essaawa 6 mulamba ku lunaku lwange kuba luli lwe naali kikola nali nga ngenda mu banka nenkola bwe nti kati ekyo nja kisolvinga olaba bw'akola kati bw'akeera ku makya bwe tuggulawo ku ssaawa 3 nga tutandise ng'akwata ng'ateekako rates zonna tuzikuwa bweziti ne bweziti buli lw'ozuukuka ng'ogenda ng'okoona ka WhatsApp ke ng'olaba kuba oyagala okumanya rates ze zituuse zitya eyo status etwala essaawa 2 mwezi munnya kati nange ne muwa amagezi nti bwe mutuuka ku 8 ng'ozisangula ng'ate oddamu ng'oziteekako it's the same bwe kiddako kijjanga ate ekipya nga kiddayo waggulu kati abantu era gye tutuuseemu ffenna twagala okukola naye amagezi go bagayita critical thinking endowooza yo yekusukkulumya ku mulala kuba ffenna kye twagala tukimanya ate tulwanira ekintu kimu kati gwe okutuula n'ogamba kiki ekitegeeza byentunda mu maaso g'abatte nammanya Idris nammanya buli omu nammanya ategedde atya kiki ennina omukuba mu maaso buli ddakiika kati ako yagenda okujja era bituuka oluvannyuma lw'essaawa nga 4 ng'akazaayo buno bwonna ng'abudiriitinga era naawe oba oyita mu status yo ng'oddamu ng'okakoonako we wabaawo akakyusemu ne mu rates ng'okola ki kati ate naawe omanyiira mangu nti bwe mba nayagadde okukyusa ssente muno mulimu akawala abakayita Babura ng'oddewo ng'okoona nga rate ogikola ki kuba muba muli oba ng'okoye nga toyagala nakwogera n'abantu you see omuntu akwata bizinensi ye n'akibatunza ekirowoozo nga mmwe abantu tuyingidde mu era nga buli lwoba nga gwe tolwana nsi kubanga buli lwerowooza ku bizinensi erowooza kwani ogenda kubeerayo n'ebintu by'otuulemu abo bagamba nti nno twagala nkoko za nnyama ani gundi oyo yalina enkoko ennungi ate mwana wattu ayogera bulungi ate mwana wattu bw'ona ajja najjikuleetera kubanga waliwo okumanya naye ate nekubaako ebirala ebijjirako customer care naye gwe kaakati ogenda okukola bizinesi olina attitude z'abaana abawala abakola mu banka bazze bakubalira kye bagamba wenyiza olinga akola ku internal affairs esenjogera mpya bwati halo tolanga atule mu passport nga takutunuddeko bagitunamu amasaza mazzaati nakulagira ddala nti wano nze walonze afugawo bizinesi ez'okwetunda ebyo tebikola kyova olaba omuyindi oyingira mu dduuka lyakutambulirako you like this one ateekinga obudde okusoma amanya mangu nti kino togenda kigula nkati kyenkubuulya gwe njagala oddeyo obeera analytical akutambulirako bwati gwoyinza okulowooza omulinze kubuuza mmekeeza akusoma psychologically tono kyazza okulamuza ddala agenda okulaba nga tomazaako oba tonnaba kulusa luno ng'asitula olala but this one will look good on you kiri asesinze dda togenda kigula kati ogenda kizzaawo yes how much are you looking at ojiraba akulaga choices buli ddakiika naye fowafu ogenda okumujawo ati ali eri bwati olugoye lwa mmeka mu mulago ono akubuuza oyagala luliwa kino mbuli akwano ku bbeeyi 5 nadda nyabo sebo nakugambye emitwalo 5 temusalako gezaako ewaddako nagamba waliwo omukwala gwange bagamba olaba bw'oyita wano amaduuka nga 3 basalako kitegeeza fewooza tetukola ki tetusalako naye nga omanyi nti ovuganya n'abantu nze nzirayo eka era abaana bange nfuna nnyo obudde obwogera nabo ne mbagamba nti obuzibu bwe mulina ekisookera ddala ekigenda obbamenya mu bulamu temulina story
You must have a story to tell. Yes, mulina stories zigenda by inspiring. Nze nabeera ng'ebulaya nga bankubira essimu ku ssaawa 2 ne bagamba tukwagala ogenda okavaringa site y'egindi. Olwo kati oli ablowinze out tazze kukola. Naye ng'olinamu kali akagamba muzeeyi yanzuukusanga n'enkwata wirubalo n'enteekako omusenyu n'entabula nga nkola bwa poota naye nga kye bagenda okunsasula akakikopo kya buugi. Mmere ya waka kakati ogera n'ogamba nzaani okutuula nga shift gy'eŋŋaana ya paundi 120 ndi mu mitwalo 5 nze yakoleranga ekikopo ky'obuugi ng'osituka naye nga eno e Kampala olina obukadde nga 8 buli ku akawunti so nga luli walibadde ogamba nkooye nkolerera ki golooza lwaki baforena bwe bagenda eri bakola nnyo okusinga abazaalirano abazaalirano abaabikwata ne babirabanga bintu bya bulijjo gwe bw'otuuka eri oba olabye mukisa kakati ekibasumbuwa bano nti baba tebalina story talabangako gwe bw'okwata abaana bo n'obamanyiza nga bakeeraawo balya complex balya bino balya rice pops nga babirya buli bwe bati otuuka ekiseera ng'otandise kumugamba lyako he has finished batino byotenda mubala bintu bya bulijjo byolabanga ebyafaayo kati chengezaako ekyo abala bayitayo chengezaako ekyo kugamba nti gwe obone bwabirya ng'otandika kuba bugalo thank you oh that's very good mami emmere agimazeewo kati genda oyita akaana ka mulirwana ajikuli abali ekimu akaana kali emmere ne katandika n'obutassa bulungi ne ogenda okala akagudde wali kali no na abane mukaleeta wakakakyebase kikyo mukuto gwe gumutta kiki ekimuliisa okutuusa ku ekyo alabye ekintu kipya takirabangako yes availability tebiriiwo negwe buli lwokulanga ng'okiraba era ajja kufaana bwebongo webuto webukola nga naye bw'onaalaba omukyala ewuwo mulungi nga tonnamutwala waka bw'onaamutuusa ewaka n'omumanyiza amaaso ng'otandika okuzalawa bw'ofulumako ebonolaba mutuufu lwasi lwali tutambula tusinkana omukyala nandowozesa nti napapa okuwasa naye ng'ate n'owuwo era waliwo abamutunda lwansonga nti nno tebamulina lwansonga nti nno mu butonde bw'omusajja omusajja ayagala ki kyatannafuna bwakifuna alaba kyabwe kati nga bwekito era nekyafunye kati bw'amala okifuna nga anoonya ekirala is human greed anoonya ekipya buli kaseera kyatannaba kufuna kyaba ayagala kyova olaba era osanga n'omugagga nga si musanyufu kuba alabayo abagagga bamusinga n'ayingira mu competition yawo abadde aleeta container ettaano n'alaba atikudde omusanvu ensonyi tegedde akaana kagwa ku mmere ne kagikola ki n'agibwebwena si bya bulijjo kakati bali abaana kyova obagamba nti mwe mulina obuzibu obwana bwe tuyitako obw'omu ghetto bwe mugenda okuvuganya nabo omwana ow'omu ghetto omusanga nga n'enjogera ye n'ensabika y'ebigambo nkambwe nnyo yakula wa myaka ena ebigambo byayogera bya myaka 8 ekikyo kiri awaka kikyaveve nga buvevenzi bati mami kigenda kuvuganya ne kali amanye gye ziwetambula ayeno buli kaseera mami yes kati business kumanya nti nno kuvuganya manya ki ekikusuuti nga gaggwa omuntu ogenda okikolemu okunoonyereza okifuula ekyenjawulo otherwise bw'ona ayagala nga okukola ebyabala bye bakoze kati ndi eno ngawo oyo bw'obugambe bambi nti naali bweru njaga bwebaba abala batandise tunuulya ki kye bakoze bwe kiba tekitambudde sikamu ekyawakati genda okole strategy yo sente zo zitereke sente tezivunda noonya business gisoma ogitegeere nali na musajja kigwe na oba bali bamuyita James Allen yakyogera n'agamba nti kwata idea y'ekintu ky'oyagala ogifuule nga eri all time consuming nga yeeri obudde bwo bwonna ojja kuwulira ng'otandise okuba ng'oloota ekintu ekyo gwe olwaleero bwe baba n'abaleeta ekintu kye mujja okutegeera kamera ne bw'ogitunula butunulizi bw'oti
oga ha eno yagizemu baleete eyo lwansonga nti otutta obudde bw'okugikola ki nze omuntu asobola okutunula ekizimbe nenga ekizimbe kino kiyinza okubeera kya ssente bwe kiti lwansonga nti nno okuzimba kubadde time consuming to me nkiroota kiro na misana n'oluddako era in judgment z'osobola okukola tezifaanagana zange kaakati oyo omuntu akwate kike nga ye omuntu ebbanga lyonna ly'anaamala eri ng'atunda capital ng'anoonya capital atandika okukwata ekintu ky'ayagala okuba nga akikola ki anoonye ngenda kitundawa capital ngenda neetaaga wa mmeka era ne market yange ngenda gisaggula ntya yalina okubyekolesa agibakaluba obulamu bumutambulire Aida oli tumuzzeemu akitegedde Aida agamba nti nno Haji oyogera mazima naye nange nina business ideas alina ebirowoozo bibiri ngezaako ebimu ebiri mu luzungu bizza mu Luganda tutegeere mangu nti alina ebirowoozo bibiri ekimu kyetaagisa ssente nnyingi ekirala kyetaagisa ensimbi ensaamusaamu naye alina okukkiriza nti kiri ekyetaaga ssente ennyingi kyekijja okulaki okumuyisaamu naye single mom alina abaana babiri naye agamba nti I'm thinking critically because I don't really want to collapse in my finances. Banange, I'm no longer talking about my progress. People are not happy most cases. Yagira nayo genda kola. Kata ideas ina za chama. Yesu dia. Yesu dia. Wait nina kola kano. Nina mao milioni za 5. Alikumbere nti bera ne chama kyo. Omuntu gwokibuulirawo. Takwagaliza kalungi twakyogera mu program gye twayogera ku bantu olaba ffe bino bye tugenda ne twogera wano abantu balina ekizibu bagenda ne balowooza nti batumanyi naye kye batamanyi nti tubaleka ne bamanya bye twagala bamanyi wona ayongerako agamba nti kakalige mbadde gambye nti buli lwayogera nti ngenda kukola kino nga kifa nti buli lwenjogera nti kino ng'olwo kikola ki kati takyayogera kubanga negativity eri mu bantu tagirabanga kati nina akantu ka science lulina kugamba nkutwala mu psychology y'ekintu lwaki omuntu akola ekintu lwaki ekintu kirema oyinza okubaako n'ekintu ky'oprogramminga nga kyonna okimanyi inside and out nga kyonna omaze okugezaako ebibuuzo byonna omaze obyebuuza ebyetaagisa n'obitiikinga ne bigenda ng'olaba kigenda kukola naye n'otuuka ekiseera n'ofuna omuzungu akiyita cold feet n'ogaa kino sigenda kukikola n'oddamuuko emabega ne kigaana nze nanyumiza abantu ka story nti era wenabadde ku semina yange waliwo ka video ke baplayinze nti omwaka we gwali guggwa na recordinga ka video yako neŋŋamba nti leero lwekikoma kiggwa leero era nyinza okukakuwa n'okabateekeramuuko kuba nakateeka ne ku musomo baakateeseeyo naye famire yange yajja mu Central London nga bazze okulaba fireworks nensitula ebintu byange be babisitula n'obisitula nga tugenda eka nga naye ŋŋamba nti looka yange baginzigyeko ne tubitwala nga maze okukola ngenda kukola bizinesi endala naye bwe natunuulira kyekyali ku stake the stake at hand bwe natunuulira biki bye nalina okuluuzinga n'ensi gye nali ŋŋendamu nagaana okubaako omuntu gwe mbuulira era sirina muntu n'omu gwe nanyumizaako nti kino kye ŋŋenda okukola lwansonga nti nalina omulimu gwange nga gunsasula obukadde 12 obwa Uganda nga nina omukyala nina abaana aba naye nga nina kye ŋŋenda okukola kyali kirooto kyange naye nga bwe nnyumiza omukyala nti tugenda kukola kino
kyasooka okugamba kuba nagenda amaanyi ago nga mukoppako nga mupimako ye ayagala nnyo kyetusobola okubaamu nga tulimu safe. Kakati ffe tulina bino ebyaffe bye tugenda ne tuwulira motivation n'otuuka ekiseera n'otuuka ng'oyinza n'okulinnya ku kizimbe n'olowooza nnyinza okufuuka superman n'engenda n'enkola ki n'empitawo n'enda ku kizimbe ekirala. Kati buli lwe naddanga n'ekinyumyako naye ng'amaanyi gali gakola ki ng'okutya kuli kukomawo. Okutya kuliko gwe kankubulyeko ekintu kimu. Omuntu atasobola kukola kintu buli lw'onyumya naye asobola okuteekamu amaanyi n'akulowoozesa nti tekisoboka. Buli lw'otandika kimunyumiza era ne bwe giba mikwano gyo gyegendereze nnyo. Mulimu abantu nga they are very negative. Bw'ayogera ekintu okiwulira ng'amaanyi gakuyingiddemu ago. Gwe kaakati waliwo omuntu gw'oyinza okwogera naye nga mukwano gwo n'akugamba nti n'omugaa ngenda kuwasa. N'agamba muwala ali ludda ali eyo asoma Mbale. Oli wano mu Kampala ali ku kampase wadde otya okuuma lubugo n'akulowoozesa nti teri muwala asobola kuba ku side eri n'abeera faithful. Kati ekiddamu ogenda kutabuka bw'omusisinkana era ogenda okulaba ng'otandika okukuba amasimu kati otandika okuwaayiriza otandika okuva mu mbeera buli lw'omusanga mulina issues watakutte wabaddewa lwa nsonga nti chaos wagiteesa edda mu bwongo obwo. Teri bantu batabuka mu maka gaabwe kiro na misana nga bakyala bakola mu saluuni. Kuba eva zo business zitu parliament yaabwe etuula embwa z'abasajja ezo gundi yakoze bwati gundi kati ne bejjuza ebyabwe. Kaakati teri musajja atabula waka nga musajja atunda mmotoka. Batuula bonna nga bakyalinda abaguzi ne bagenda n'agenda ku crowd 9. Buli omu n'ayogera eby'ekisajja. Nze gundi yagize bw'ati oyo Aisha naye naawe Sara akumanyidde. Ne muddaawo nga muli ideas ku ideas. Buli omu abuulira munne ebya firimu ebyokwekyanga. Kati oyo bw'akwatagana n'owa saluuni buli lunaku ewaka balina okwekuba. Kuba buli omu adde ewaka nga mugongo ojja kikyani. Mu ndowooza kakati ojja kisinziira amaanyi gojjirako. Bw'ojja ne gagenda ne gasisinkana n'agoono. Kakati abasajja bwe tubeerayo naffe twerimba byaffe. N'abakyala bwe babeera eno nga beerimba biki beerimba byabwe. Buli omu najjula. Results ze tukola zisinzira ku biki already ebiri mu bwongo bwaffe. Kakati omuntu agenda okutandika okugamba nti ngenda kukola bizinensi ng'agenda atandika ginyumizaako muntu. We affect and we are affected by the people and the environment. Abantu abakwetoolodde nakugamba nti gw'oli ky'oli okusinze buddayo otunuulire essimu 5 ze wasembeyo okufuna oziteeke ku average. Yes woli capacity y'abantu abakubye ku ssimu yo si be bakubye ku ya hamu. Mama kubidde mu kyalo muganda wagamba yeyo capacity yo Idris ali mukebera yeyo capacity yo dayo on average eboboji boba asemye kubiranze soko nzijeko Idris akebera oja kufuna average enfu okitegeera n'abantu abataana abakoze eki kuba ebirowoozo byabwe bw'oveewa Idris n'ogende wagundi byonna era ojja kubyekanga muba mulowooleza nga muli mu miliyoni 1 2 3 4 5 we mukoma obwongo we bugattira ne bugenda ku average tewali wasukkawo tosobola kubanga amasimu gonna g'osembeyo okkubeyo bonna ba billionaires tekisoboka. Ngugambe gendo osabe hamu bwoba mulina ka access lwoli mufunako omugambe empaako ku simu yo kasimu konda kolologo olabe kolologo ogenda okebera gwasembye okubira birungi boda wasembye okubira saluni mukyala waka mama mukyalo bagenda kuyomba leero neze nagamba ndi ku reality. I'm very analytical when it comes to life. Negendereza nnyo buli kimu kyonna ekintuukako ne benjogera nabo nsooka kwebuuza how do they affect me. Kuba ebintu ebikwaffecting nga tebijja nga byeranze nti nno tugenda ku-affecting buli kimu kiku-affecting. Kati gwalina okumanya ki affectinga mu bulungi oba mu bubi. Kakati oyo atandika okukola bizinensi n'akubirako brother we
bw'agiraawo n'agenda n'akubirako mukwano gwe baasoma naye oba omuvubuka owa booda abaleetera ebintu naye amaduuka gaawo gammeka kyasooka okumugaa naye agenda bagaseera n'alyonka ayogera. So it's the talk started with the negative. Kibanga nze bw'onankubira essimu nti Haji Bakaluba njagala onzimbire. Kasita onkubira munnange Haji gyebale mbadde nno njagala kuzimba naye ndi mwavu. Ng'omanya ono ndina muntu mukyamu. Laba atunula. Ngogamba ono naye ndi muki? Ndi mwavu. Kibanga omuwala mugenda kwagala munyumya emboozi yammwe munnange oli otya nenno nansobola empisa ezange nga si nnyangu. Ne wakabanga. Ebirala byonna ne bwana atiikinga kali kajja kusigala muki? Kasigala mbwongo. Arega kako kanaye. Kaba kakiye dda kyonna. Kakiteesa dda. Kakati gwe olina kwegendereza bwegendereza ki? Kati oyinza okuba nga abikola naye ng'abantu beyeebuuzaako. Nze mu nsi nakugamba bwana batte tewali kintu sikkirizangako mu ddogo. Abantu kasita ekintu kigaana ng'agamba nti neryo ddogo tekiriiyo. Bandoga. Tekiriiyo. Nze nzikiririza mu saayansi. Wano waliwo abantu abagenda ne beesuulamu akalogojjo kaabwe ebiseera ano nga waliwo eddiini eyakyakako nga n'abantu tebakyatwala bantu mu ddwaliro. Gundi agize bw'ati mugende mutwaleko ewagundi mutwaleko. Lwaki COVID bwe yajja temwabatwalako mu kyaki oba tebagendako mu muzikiti? I believe in reality. Sikwata kuwe nebyo byogiza ate kakati ekiiso waliwo ekintu nze muganda wange ky'otaŋŋamba nenzikiriza. Waliwo abangamba kati tutuuse okusereka tubadde twagala enkoko tugisale. Natambula New York ntambudde ensi yonna ogimalayo situukangako ku Manhattan nennengera nga bakutesebwa nga bagisala omutwe. Nti tuleme kugwa George William tagwa ne basala kati onjinga wazaaki. Onjinga wazaaki. Waliwo eyaŋŋamba nga ennyumba ogitandika bw'oba ogitandikamu togifukaamu mazzi gano agafa ag'okukunkumula wabula kola namba 2. Musiru kyo omuntu atuuse ku sitecha yange osobola okuŋŋamba ebintu wekito oli n'agamba nti bw'oba otandika kwata oyiweyo omunnyo ogenda kuzimba bisenge 2. Abasajja bazimbye skyscrapers. Joga ozimba bisenge 2 oyiweyo omunnyo mapeere eri wali kumunyo n'omutayimbwa ki ekikola. Kati mulimu ebintu nga byo bijingawaza bujingawaza. Obuuza nti omunyo gwe gugumya gwe guleeta bite. Tebino ebintu bye twogera tugenda kulwana n'abantu kuba kaakati we tuli ku kakokoto. Akakokoto kakwata 15 phase. Oyogera n'abantu buli kaseera nabadde nsomesa abantu about paradigm shift okukyusa endowooza nembabulya buli we batuuka we bakonya ne baddayo. Paradigm endowooza yo n'endaba y'ebintu ye yali settingibwa mu kye bayita subconscious mind. Subconscious mind yekuwa results zonna z'olaba buli kimu kyonna ky'okola si kyo nyinza okugamba nti enkya nja kukulaba naye nga nkyogedde bwogezi ng'obulimba bundimu ng'omuntu ng'enkya sigenda mu butuufu okukulaba ng'okyogedde emboozi yeri system nga gyeri empa results. Kati ogenda kugenda batandike n'okugamba nti oyo ye mulimba. Oyo ye mulimba. Kakati oli omulanga afuna kwakiteeka nti oyo bamuloga. Mulimba bulimba. Kutuuka lwalituula wansi n'anoonya facts nti bwemba nnimbye kirimu kibiiki. Tekimwetaagisa kugenda kulima bijja. Obulimba buveeyo. Deka naawe tebakulimba. Obugenda okunaaba olweza. Obulimba bugende. Tebabikulimba ky'ovala abantu balwalanga Parkinson n'abaluma nga bagamba buko. Obuko bumuluma no Parkinson ya musumbuwa. Abantu tebabuuzanga lwaki nkola kyenkola. Naye olunaku lw'otandika omuntu yenna progressive ye muntu atuuka ekiseera system n'emukwata n'emusomesa. Bw'emala okumusomesa ng'amaze okuyiga ate n'atandika okubuuza system yamusomesa.
nti wanyamba kakati ntegedde naye tuzaako ki era atabuuzanga tasukkangawo okwo kuva ku system kubanga ne system okugisetinga teyaliiwo system ya settingibwa abantu abaali balowooza ne bagisetinga naye we bagisetingira ate obudde bukyuka so people want to enjoy change but they don't want change. They don't want to change. Oba tugende maaso batukoma kati gwogenda kutunda bintu byo omulembe oguliko kakati gwa nakirabye gwokimanyi olwaleero nti amaduuka abantu tebakyakyama lwakuba alengedde kintu abantu balina amaduuka eyo kati abantu bakyama nga neya agize okumugulako yamaze dde okulaba buli kimu kyonna ku online buli kimu kyatunda babiteeka ku zi status bagira kuki agenda okujja mu kibuga nga amanyi nti nno ŋŋenda wa Rose yaleese bino ebiteeteeyi nabirabyeko gw'okyali ku mbeera ya analogo nti lwakuba edduuka lyange liri ku kankere zigulewo kankere walaganye nani n'otunula mu kuba walaganye nani laba ayita kala ya kapala sinaye kaguze wano ensi ekyusa bagamba ensobwe ekyusa amaaso nga nawe okyusa envugo yes it is as simple as that kati bw'onaakiteekayo ng'ate ogenda ewa kojja analogo ng'agwa mwana wange ekiiso abantu obalase kyokola kati ye ndaba gyalabamu asinziira ku kiri era kyova olaba oli atuukanaga oyo bakaluwa genze naga olina emirembe gy'olimu ate nga guno omulembe tuli mumulala kati eri endowooza olina nkadde oli mu mwaka omupya tokyayagala bikadde kufu results nkadde oyagala mpya naye oyagala weeyisenga ng'ebikadde bye bitusumbwa kakati n'oyo naye alina kukimanya nkugambyeko nti nno baki bayogera nabo buli lwabanga agenda okukola ebintu ebyo ayinza okuba nga abantu bayogera nabo batandika omuteekamu okutya tojja kisobola ekintu ekyo kizibu gundi yakireeta wano ne kitagira genda n'avaawo n'agenda n'abuuza nabadde mpire owa boda n'akugamba waliwo eri obuduuka obuli ku side zeeri source of knowledge ogijjawa tunuulira chain y'abantu boyogera nabo nga tonnatandika business ogenze bakugamba ogenda ku analyze tomanyi misolo bwe gitambula tomanyi wano rent nsobola mu balansinga ntya chain yoku trading nga tonnaba gitegeera naye ogenze obuuza kitaawo kakati munnaye muzeeyi nina millions 6 mbadde nsaba kumanya nkoze ntya kitaawo yamala emyaka 30 nga primary teacher teyeekozesanga ko tamanyanga nako bwe basuubula naye gwe mu bwongo obwo okyasuubira nti ate bino gw'ogenda obikola ki okubibuuza these are facts yes okutte candidate omukyamu lwakuba omwagala otandise okumubuuza ebintu ebirala omubuuze ng'egyo osobola okuspendinga millioni 5 pilot ne bw'abanga mutegeevu nnyo tomubuuzanga bwe bakola operation ku bwongo byonna bya bwongo naye byetaaga different skills ate skills ezo gwalina ozidevelopinga ng'omuntu kakati oyogera n'abantu buli kaseera bakuteeka mu fear bakuteeka mu self doubt otandika ekintu oba kansooka enteekemu 8 oba kansooka enteekemu 5 oli awo osuulayo ekigere tokisuulayo osuulayo ekigere tokikola ki tokisuulayo olinga piki ebuza omuliro buli kooteekayo ke balya anti buli lwogikuba bwoti ng'enywako ku battery ekivaamu ng'enzikirira ddala ye mwennyini agenda asome business ye ng'omuntu ate batte buli lwobanga ogenda kukola ekintu olina okugwako eddalu olina okutuukako ekiseera nga oli kye bayita unreasonable nga totegeera kubanga buli kimu kyonna is chance kiyinza okukola kakati omulala agenda kubuulira nti tekigenda kukola gwe mubuuze watya nga kikoze genda bwe kigaana okugaana you see failing is part of success simple as that teri akugamba nti nze bwe nakikwatako ne kikuba era buli muntu ajja yayitamu atandika kukunyumiza lugero lwe nenkola wano nekigaana nende gwe kakati oyagala kubeera safe paka ddi naye wekkiririzeemu genda okikola ogambe bugambi nti kyagaanye oyiye ekirala
kale embeera bwetyo bwetambula tubadde tuddamu ebibuuzo ebyo 15 phase yeroje baliko 2024 15 phase walabye ekyabadde ku 4 point abantu baali balowooza nti n'amagezi ga kuzanyirako tuzze kuno abamu batuyita ba motivational speakers naye bafunyemu enjawulo nze bwana batonde eta wano otambudde olabyeko byenkoze yisi oli akukwata n'akukakkanya nti no gundi no soogera lwakubanga njagala kwogera bwogezi njogera lwakuba oyogera reality oyogera olugendo engeri gy'oluyisemu ng'ekintu okiraba ate sinza nsinga obugagga mu Kampala naye ate bwe bayita abaavu sisituka sigwasinga obugagga naye bayita abaavu yes otunula n'eri osigala onywa amazzi kati nina moral authority okubuulira omuntu nti no tusobola okukola bwe tuti era abatukkiririza mu mukulu batte video ngenda gikulagako ngenda kuwako oyinza obbasuuliramuuko n'olaba ensi bwe yazze n'etuula n'eyimirira abantu paka we nayogedde okuvaawo nga bali maziga nga bakaaba ne mbabuulira lwaki society yaffe ojja n'owa omuntu essuubi n'akuvuma ne mbabuulira how broken they are lwaki omuntu awulira ebintu bino nagamba kuba buli lwogezaako okurizoninga ng'ogenzeko waggulu okutegera kw'omuntu akagambo kakuzzaako kakuwerekereza olina olugezigezi era ekyo buli oli bwakigamba nga tomuddangamu mweyanze bweyanza kitegeeza waba kuwadde verdict nti okutegeeraako kususeeko kulususe kukwe kati aluzinze argument era kulaba nti nno gwe ekyo kyoliko kirala nnyo tasobola takyerabira kati omuntu ateerabira kintu tasobola gwe kikulabira kati be bantu bali betuze nekuba no tetuli wano by accident tuli wano kubateeka mu ssuubi omuntu yenna atalina ssuubi talina waalaga kiba kiwuduwudu gwe kaakati wano bw'oba oyagala ofuna abantu abatabula eggwanga tugenda kololo tugenda ng'emuyenga tugenda emunyonyo ebifo sijja kati ebifo sijja byogera ddayo otunule obuvuyo buba butandikirawa bwayise ngulwezira ngenda kwogera lwazonga nti omuntu atalina ssuubi akyajinga mangu yes talina kyakuluzinga era abantu bw'olaba ne bwebera dictatorship nga yeeriwo nembeera nga bw'oli bw'abanga ali bulungi akugamba kubanga alina kyasobola ekifa kati era ne bino bye tusomesa omuntu bwe bimusanga nga alinawo bukadde 2 ayagala okukola bizinesi awuliriza kuba alinamu essuubi naye abuliddwa bubuulirwa strategy kakati ekyo kino togenda kibuulira yabadde anoonya 10 lwa kikomanda ekiro tabirabangako tabirowoozangako bodda alabira ddala nga byoyogera weeyogeza olinga amufumita obufumisi kyekivumo ye comment gy'ofunaawo mu bwangu totumanyiira n'ogamba n'obusungu abugjeewo totutegerera ku zaffe omwana titalinamu wadde 10 egenda gwe ku kibuzo ekirala kale embeera bwetu bwetambula Haji olwaleero tugezaako okuba nga tuddamu emu ku ebyo ebibuuzo musindike nga ebibuuzo bino Haji tusobole okuba nga twogerezegana naye abituddemu n'ensonga ze tuba twetaaga Kemigisha Jamila weebala okutugobereranga yagamba nti introduction za Haji ofenseko ogenda okumaliriza eno nga ofa bufenseko ne Hakim Katumba Gajule naye yeebaza agamba shoze tukola nungi ddala Nasimbwa biti agandi bakufunanga kirabo naye bali wano bangi bali wano beebaza ampozi zonna nagambye nti Uganda eno abantu bangi tebasobola kuplaninga kubanga emitwe bagijuze n'obufuzi tusembere oyo mu ddakiika ezisemba omanyi kali akakokotoke nagamba bw'oba oyagala okumanya ebifa awaka n'abakulu kye bakulowooleza funangako omukisa yogere n'omwana ow'emyaka 5
oba omutunuulire neeyisa omukulu bw'akusanga asobola okukwenya muli mutyade kubanga mento obwongo bwe yakula dda asobola ayino engeri gy'asobola okujja naye akaana we kaba kaawulira abakulu nga bali ku dining nga bakuvuma we katuuka bw'okayita akwesamba akwewala gyetuli nga adduka kuba ye tannaba kufuna ngeri gyakikwasaganya ng'omuntu tannaba kufuna bulimba bwansi bwe bulina kutambula kakati obwongo bwaffe wano bwafuna dda entambula yaabwo waliwo ebintu nakugambye nti omuganda yagenda n'agamba nti abangi we batera okusonga wekikola ki wekyabikira kati mu nsi ewantu wonna wooteeka attention n'ogamba nti kino kyonna kyowesibako Nightingale yagenda nakyogera yagamba nti nno you are a total sum of your thoughts. Okay? Omuntu alinga bw'alowooza you are yes you are as you think it. Bw'olowooza ekintu bw'okeera ku makya n'olowooza nti njagala omuwala ono ogenda okwekanga ng'ofunye obuvumu obugenda omulumba. Okay? Amaanyi gali gakukola ki? Gajja gakubeeramu nti kyoteekako ennyo obwongo era omuntu singa nkedde ku makya leero nga nze naawe tuli baaluganda ne tubeera abantu nga 8 neŋŋenda nenkunyiiza naye n'obanga olina engeri gy'omanyi okkuba ttabbiri bali 5 ne badda ku ludda lwo tugenda okuddamu okusisinkana ng'obusungu bwe wambaddeko buli mu ddabo lwansonga nti bali batandika okukola kye bayita affirmation okukakasa era ne mu family zaffe gitusumbwa bagiyita group hatred kubanga group hatred eva mu kye bayita logic nebanga eri enticed by emotions yagize kino bwati gwe mama wunga yakutudde n'akunnyonnyola ku kya step maamuwo oyinza omunyumiza abantu ng'oyagala obagambe tuline ejjinni awaka ng'omuwulira takyalina muntu awo nyine yagala ogenda omutudde bwe kiba kisoboka ng'era oteeka nawo nti n'emmere yange bwenjira engatto nga nzisitulawo bwenjira bwe nti emmere yange asobola ogiteekamu kano naye nga muntu kyatambula n'obutwa buli dakiika nti ye ali ku agende. What kind of hatred is that? Kati olw'ensonga nti wakiteekako nnyo obwongo wakiteekako ennyo obwongo butandika okikulaganga kyekituufu kakati ekintu kyonna ekitwala emotions zo kyosimbako essira kakati wano e Uganda ekintu kukola nti oba balaba abantu bali successful gundi ava mu university n'afuna omulimu nti ebintu ebyo tebiriiwo nti omuntu avaayo nga waliwo structures ezigenda okuyamba ko future yeetandike nti ng'ebungereza nti omuntu bwe yafulumanga bwe nti ng'agenda mu job center mu job center kunoonyezaayo mirimu batandise okumuwaako obusente obumubeezaawo nti naye ategeerawo butereevu nti emirimu wegiri nina okugenda nnoonye cucu nze nina mukwano gwange wano agenda n'anyumya olutalo lw'e Libya olutalo lw'e Palestine n'anyumya ne Isirairi n'alunyumya bulungi nnyo ng'osobola odutega naye nze kyemugamba nze nkubulyeko ekintu kimu media ye Uganda ddala nagivaako nina ezange media ezange ngenda nenkwatako mu CNN nina ewantu wengenda okugira nenjamu ngati kino kyenjagala okumanya ate ne media nazo zibeeramu abagagga abaziri emabega it sets the agenda bwe America bweronda bwe bugenda okuziboloza Democrat yegenda okuwangula bw'oba olaba Fox News ogamba nti no Republican yegenda okukola ki buli omu avuga gyalaga kakati abantu tuli mu mbeera nga tetulina bwongo bwaffe bwetegeerera olaba olutalo lw'e Syria bw'olengera ku Al Jazeera olabira ddala ng'Omupalestina akubye olira ku BBC ga abasajja bano yes ndowooza okitegedde buli omu avuga kati gwe okutuuka lw'ogamba naye nnina okwetegeerera kakati okwetegeerera kwano tekunnaba oli ne bwogenda n'omugamba nti tulowooze ku business tukole kino bwe kiti omanyi kyagenda okukugamba agenda kukugamba nti ekyo nze tekigenda kunkwata ku lwaki lwansonga lisoboka oli baatusse kati media yasetinze edda agenda abaana tubasabe
politics waliye tasobola kuggwa wagenda kubanga adetermininga ebintu bingi naye tulina okuddayo tulowooze kubanga ne gavumenti eyiyo ne bwenajja nga gwe ng'omuntu teweeterezanga teriyo gavumenti egenda kuleeta mmere mu nnyumba yo obuvunaanyizibwa busooka naawe kubanga tolowooza nti ate buli abagaggawalidde mu gavumenti ezitali zaabwe baali basiru mulimu busi buli agaggawadde nti abakkiriziganya n'eki ekiriko kiri kibeera kyekwaso bwekwaso kale tuyanze ekyo kigenda bayombya baagala nnyo tebakkiririzaamu bonna kati buli lwobyogera kyofola basaagala kwogera ku bya politics kubanga politics n'eddiini biri emotional ate ekintu ekiri emotional kikwata nekibikwa okutegeera kwaffe bwetyo betutambudde olunaku lwaliro nga tuddamu ku bimu ku bibuuzo tujja kwongera okutambula nayo ensonga endala Haji mu ddakiika emu tusiibule abantu bano nze nabagamba ekizibu kye nnina njokya 15 phase leero njagala enkya n'onkyawa naye buli ensonga gye mba nkubye nakugamba omuntu akkiririze nnyo mu kulowooza ayangwa mangu okutegeera kyenjogera nze Mukama Katonda yansaasira ewaka ne wabaawo ensonga ogenda okulaba abantu nga babumbujja nga gwe otudde bwoti n'ogamba lwaki ntudde omuntu gy'okoma okumanya you become calmer ojja kutandika ng'okukkakkana lwa nsonga nti okkiriza nti no panic tesolvinga mbeera naye okulowooza kukuyamba facts okutegeera ebintu n'omanya kiki ekyetaagisa waliwo yagenda n'agamba nti the absence of evidence is not evidence of absence. Obutaba na bujulizi tekitegeeza nti tekiriyo kakati oyinza okubanga kyoyagala gye kiri naye olw'ensonga nti no tolabawo obujulizi okyalwana nakyo ogamba tekiriyo naye nkukakasa gye kiri lw'oligenda onoonye obujulizi ojja kubufuna mbeyanziza bwetyo tutambudde olunaku olwaleero tujja kuddingana omulundi omulala ku nsonga ezitali zimu zino twogerezeganye n'obwongo bwo n'endowoozayo tulabe nga obaako kyogatta ku bulamu bwo ensi etambule nze Sesanga bate the great extra digest mugoba nsonga nkoze ne Idris Lukwago abankuumire.